the flashlight UG. Omukyala Nankumbi Natasha yayimuse n'agamba tugenda kukola ki essaawa zino kubanga ekituufu kiri nti buli gwe tubuuza yeemagazza ng'akabwa akasibe ku ggaali abantu batubanjibwa bali ludda wa era tugenda kuzzaako ki kubanga singa tubadde nabo at least wandibali tutaataayo ne tutegeeza abantu ba public n'ekirata abantu batadde naye teri muntu yenna gwe tusobola kuproducinga kubanga tetubalabako muwulirize bulungi nnyo nga 5/11 omwaka 2023 oluvannyuma nti Didigi yagamba bayite Abelo Kandiho wulira bwe bayita Abelo Kandiho meeting yaliyo eno yali Ntebe Abelo Kandiho James Birungi Kahanga Muhanga Jimu Muhwezi nabali abasoka mu meeting bazze mule bayita meeting eyabadde eyatulanga nakoze mwezi 5 omwezi ogw'11 mu refugee camp Entebbe nga bayina okuddamu ebibuuzo ebino babuuzibwa ku butya abantu bano abawambe bali ludda wa meeting netandika Abelo Kandiho ebamubuuza owaaye mukulu tiye abantu abatubanjibwa ku social media ne mu parliament bali ludda wa Abelo Kandiho naddamu Mukama we Yoseti Babulwa nti kulwebyogeddwa nze ng'omuntu nja kugamba nti nze mpawu ebiragiro naye sinze nteekesa ebikolwa mu nkola waliwo omu operations officer gwe bayita abaho ono ateekeddwa okubanga yamanyi operations ze baakola era abantu abakwatibwa gye baateekebwa okwetoola eggwanga lyonna kansubye nti abaho kwoli ne mukamaawo Abelo Kandiho kwali Yoseri n'asituka n'agamba njagala mumbuulire Kibalama ne banne be mwakwata bali ludda wa mwabatta Abelo Kandiho n'agamba okusinzira ku kiriwo ekituufu kiri nti abantu abatubanjibwa bandibanga tebakola ki tebaliyo nga battibwa oyo Abelo Kandiho ategeeza Yoseri Tibahabulwa mu meeting amutaddeko akazito Kahanga Muhanga ayimuka ayogera abagamba nze wadde mumpise mu meeting eyo nga nze nduumira amagye naye ku nsonga z'okukwata abantu abo batubanjibwa sirina kyemmanyiiko ntayi sirina kyemmanyiiko olw'ensonga nti operation zange mbadde nzikola ebweru w'eggwanga ne munda mu ggwanga era muzimanyi bulungi nnyo so ndeze bisingawo mubuuze abadde bakola operation okwetoola eggwanga lyonna kubanga nze zo operation mbadde siziriimu oyo ne yeesuula ebbali n'akyejjamu Janet Kembabazi n'agamba bw'ati tulina obuzibu amaanyi nnyo omusiru ono omuli wa Lumonde Nabbanja aleese ebizibu bingi nnyo nti bwe yavaayo n'asesema oba n'ayogera ng'omusiru atalina magezi nti abantu abakwatibwa okuli Kibalama babalina kino yatukuba omusumaali mu kigere ne baba bakutenda kuwoza nga prime minister yavaayo nawo obujulizi obulaga nti gavumenti yerina Kibalama tolina woosobola kiddira era tolina bwogenda kikola kubanga ekituufu kiri ne minister yennyini sawa minister ya confirming effe tulina abantu naye abantu bali ludda wa Janet n'agamba ekintu kino kitutawaanya era kiri mu kutulya mpola naye Nabbanja ajja kisasulira nabagambako mujjakera ku makyanga Musaafiri tavudde mu buliri bukyanga Musaafiri tumutandika omuteekako pulesa mumaze ebbanga kinga temulya Musaafiri eno video egenda okutisa Nabbanja kanzire mungi basomji bazanyire eno video egenda okutisa Nabbanja eyo but we are fortunate that Kibalama he was arrested recently video yejja okutisa Nabbanja olumu ayinza okukera ku makya nga tazookuse okujja obujulizi
bwe bina bigenze nga byeyongeddeyo bajja baga Nabbanja alimu akajabangu akasengula ennyonyi ekiro naye teri muntu gobo wa minisita oba sub minister kabere bwana DC ngali mentally disturbed na mayanja atege lubate luli busa Yoseri nga gamwesibye muno mwakalula amaaso n'agazeeri nakuba mu kiwalaata gyobera nti kigenda kumeramu enviiri ento nga n'ekyazitwala takimanyi n'akwata olukomo lw'ekusimu n'alukubira muto we Jeno Salimu Sale akanda nako mu meeting yennyini n'amubuuza owaaye Sale nkubye essimu eno nga njala kubuuza tuli wano mu meeting wagitegeddeko ne tuli ku pressure etenkanika tukoze tutya kubanga pressure tuyitiriddeko batubanja abantu abawambibwa tetumanyi kyakuzaako naye olina ky'omanyi ku bintu bino wulira kisawo ovuga Salimu Sale bwe yaddamu mukulu we Sale yamugamba tetulina kyakukola kubanga ekituufu kiri nti abantu abo tebalina we bali mu ggwanga wonna ekituufu abantu battibwa Kandiiko yagamba abantu bakola ki ono Sale mukulu we bwamukubira confirming abantu bonna baki bafu tebaliyo kati bukyanga lubanga lwa mindi Yoseri okuva mu 1957 kyonna zatta abantu nga kyonna nga akifuula n'akizanyisa n'akiyisaawo nga tetulinaako kkulu yonna until then Robert Kyagulanyi was social media where smartphone weziri we can record and we can get information and expose the government so here we are right now. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.